Atonda jajja bantu we bati abakambwe mu bulamu bwaffe n'abo tuleetera n'agamba tashoyo gwe nkuwadde ye wuwo namala omunyiiza baba n'akwabya kyatakoze Karole Kasita n'alyoka agamba emmotoka baagimugabira omwana simanyi wagundi sina wagundi oyo gwe mulaba munnange n'emmere bulijjo gy'ali ayeewola neewole era gwe mulaba yambunyabunya tabalimba oli omwana alinga ono omuvubuka gwe nadenda ku social media tuganye bakumye omwana olwa simanyi mukomwavu but okwogera ennyo it wasn't called for. So twagudde ku ex-manager bambi si musanyufu Karole endowooza bye yakola tebyamusanyusa naye muntu asobola obeera omutuufu naye ate woyogera ennyo otama so yasabudde omwana w'omukazi era n'atulaga nti Karole mu nsi yonna mu kugeya abakyalibe akwata kisooka bannange n'agamba Karole ebirala sijja byogera kosoka olabe manager ex-manager wa Karole Kasita. Amanya ddoboozi twogera nani soko otunyonyole. Amanya Jola Mulukisa manager Abadde Manager omwimbi Karole Kasita sikyali manager we. Ensonga zino dasi sijja kugamba ensonga nyingi mu nsonga ezimu akamanyiro k'omuyimbi ebintu bingi obutawuliriza soka tugende kamanyiro ogeze nogamba mbuno ensonga esooka akampani ng'ate wendi nabagamba mwana mugende mubeere bakabi mbagaliza kisinga ekyo nalinjogerako ne otters nga otters agenda okuva gye muli waliwo ono ekisajja kyemwalina ekinene kibbigi abo bonna abaana batandika n'oyo Karole bonna beegoba ku ttiimu waliwo n'omwana omulala muwala bamuyita Viruma bambi bonna beegoba abo n'abaana bambi baasuubiranga nti ebiseera ebimu naye nze yabeeranga abakuba ekikondo nga nze ndi businessman nze nkola binkwatako nze nzija wantu ku show ebisigadde saagala mmanya so nakera ku makya abaana bonna beegoba ku ttiimu bonna be yatandika nabo lwaki tasobola kubeererawo muntu okitegeera tasobola kubeererawo muntu tasobola beererawo mikwano gye waliwo gayona Wandera oyo omu ku bantu betwatandika nga Wandera muyita buli Karole wagenda okuperforminga nga jajjawo video clips nga zizanya ku Urban. Wandera yakubira Karole essimu nga amusaba kyamusaba amuyambeko amuyimbireko awantu ate nga amuwa ne ssente. Ebigambo byaddamu Wandera yaŋŋamba abantu bazibu. So abantu bangi balina disappointments mu mitima nti omuntu owaffe gwe tubadde naye lwaki akola bwati ne bwati. Nze we nabeesonyira wano actually ndowooza nze nasooka okukyaza Karole Kasita ku Urban kulimba lwo lwasookera ddala nze kenyini nze nasookera ddala nze nasookera sawa zaalinganga programu eyo yali ya saa 8 weewati awo yali weekend nze nasookera ddala namba ya Kenya yali avuga gundi muloka kingerike kinamba kye Kenya nawe natuka ngo basaba interview nga munneetolooza ningamba bano baleka siba nedda nga munne omuyimbi afuuse sita manyi bikyuka ngolo kati stardom eryeze interview nasoka olinde mutujja kuwa nga tulina oluyimba manyi stardom eyejja tuvala abimbi abamu batuuka time nga tokyasitondera kyomwagaza stardom ebeerawo yo togyewuunya era omuntu akuba mu kayiti n'akuma interview tonyiiga mulinde mu part 2 kati gwe part 2 oli kuki part 2 nze nina abayimbi bengenda okuintroducing as soon as possible kuba business njagala business enyumira njikola nyumirwa binyumira nkola nyumirwa nsanyuka naye abayimbi bengenda okuintroducinga ate era ngenda sigalawo mu business nga mbadde nkola ebintu byange ebirala n'ebintu byange ebirala byembeeramu then ate nina ne bino byengattagatta ebyentertain. Temusalayo manager muleka asale waadi omuntu aba asazeewo okusala omugambo gwe mumuleka abana obusungu baana mwe roni lwaki muli bazibu manager byebyo si musanyufu Karole si mwangu okusinziira ku ye gwe nga bw'okiwulidde bw'oba okitwala okusinziira ku manager Karole si mwangu yamunyiiziza but I believe ziba personal issues and sometimes ndi wa mawulire but amawulire si a first resolution jobo ino okuddukiramu tusuubira abayimbi abapya manager tukugumya bannange ekibadde no waggulu ewaffe tubadde ku CBS at 27 era nga we twogerera abakulu